gaziyo bwanga kutusibwako amasomero ga Jana Nursery and Primary School okuli erisangibwa Bombo Kalule saako ne kampasi yaffe empya ey'omulembe eri mu kifo ekigazi obulungi eno ng'esangibwawo obulenzi kilomita 2 okuva ku Kampala Gulu Highway ebukola ku luguudo oludde Nakaseke awalinga From Vocational Institute. Amasomero gaffe gano gonna gaviira ddala ku nursery okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Mwana wa taata mwana wa dadi oluvannyuma lw'okulaga bapapa 11 abaamala emyaka emingi ku bwa Ppaapa kati olunaku olwaliro mu gaziyo obwongo nkusaba kalira k'obeere ng'oli mu katuliki oba nga toli kalira ngenda kulaga bapapa 11 abakyasinze okumalako ebbanga ettono be baliwa bano. Nja kutandika ne Papa John Paul ow'olubereberye. Ono yajja ku bwa Ppaapa nga 26 omwezi ogw'omunaana n'avaako nga 28 omwezi ogw'omwenda omwaka 1978 yamalako ennaku 33 zokka. Mu kifo eky'ekkumi mulimu Papa Benedict ow'okutaano. Ono yajja nga 22 May n'avaako nga 23 June omwaka 1964 yamalako ennaku 33. Mu ky'omwenda mulimu Papa Leo ow'e11. Ono yajja nga 1 Ogwokuna n'avaako nga 27 Ogwokuna omwaka 1965 yamalako ennaku 27 zokka. Mu ky'omunaana mulimu Papa Pius ow'okusatu. Ono yajja 22 Ogwomwenda n'avaako 18 Ogw'ekkumi omwaka 2003 yamalako ennaku 27 zokka. Mu ky'omusanvu mulimu Papa Damasus ow'okubiri. Yajja 17 omwezi ogw'omusanvu n'avaako nga 9 omwezi ogw'omunaana omwaka 1048 ng'amaze ku bwa Ppaapa ennaku 24 zokka. Mu ky'omukaaga mulimu Papa Marcellus ow'okubiri. Ono yajja nga 9 omwezi ogw'okuna n'avaako nga 1 ogw'okutaano omwaka 1555 ng'amazeeko ennaku 22 zokka. Mu kyokutaano mulimu Papa Sisinius. Ono yajja 15 January n'avaako nga 4 ogw'okubiri omwaka 708 ng'amazeeko ennaku 21 zokka. Mu kyokuna mulimu Papa Theodore ow'okubiri. Ono wa mwaka 897 yamalako ennaku zaali 2 zokka. Mu kyokusatu mulimu Papa Celestine ow'okuna. Yajja nga 25 Ogw'ekkumi n'avaako nga 10 Ogw'ekkumi omwaka 1241. Kitegeeza yamalako ennaku 17 zokka yava tannatuuzibwa mu butongole. Mu kifo ekyokubiri mulimu Papa Boniface ow'omukaaga. Ono yajja mwezi gwali gwakuna omwaka 1896 n'akulembera ennaku zaali 16 zokka. Mu kifo ekisooka Papa akyasinze okumala ebbanga ettono ku bwa Ppaapa mu byafaayo by'ensi eno era mu byafaayo by'obukatuliki ye Papa Abani ow'omusanvu. Ono yajja nga 15 Ogwomwenda okutuusa nga 27 omwezi gwe gumu omwaka 1509 yafa tannatuuzibwa mu butongole. Kitegeeza nti yamalako ennaku 13 zokka. Gaziyo bwanga kutusibwako amasomero